Abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority balabudde abasawo abatabula eddagala ly'obutonde bakomye obunnambiro okulitembeeya kubanga kitta omutindo gwalyo era nti anaakwatibwa wa kuvunaanibwa. Bibategeezeddwa mu musomo oguyindidde Lukaya mu Kalungu nga gutegekeddwa akiikirira abatabuzi b'eddagala lino ku lukiiko lwa NDA Hajja Mil Lutakome abalambise ku nsonga eziwerako. Amyuka Radis w'e Kalungu Abdul Bale Mayanja n'omuduumizi wa poliisi ASP Grace Nyangoma babakuutidde okwetanira pulogulaamu za gavumenti naddala ez'enkulaakulana. Abakungu ba NDA okuli Dr. Mohamed Lukwago, Dr. Marvin Turinawe ne Dr. Amon Mwenganiza saako omwogezi mu kitongole kino Frederick Sekyana bakubiriza abatabuzi b'eddagala okwewandiisa eddagala lyabwe ekebejjebwe. Wandiisa ojja wandiikako nti kino kyentagala okukola ki okusosowaza anya kulemwayo kyogenda okuwandiikako kati muntu ofuna omuzinda kyogenda okuteekayo. N'abatabuzi baliko ensonga ze bawadde ne basaba NDA okuzitunulamu. Muganya abantu abatambuza eddagala anaatuulawo wamu anaatuulawo atya anaategeerwa atya eddagala linaatambula litya ekintu ekyo mwandikisalidde ku magezi. Bwe mba njagadde okujja okwewandiisa okusoma kineetaagisa buzito bwa bbaluwa ki. Senabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.